Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, His Excellency, the Deputy President of Uganda, the people's hope, the Ugandans' hope. Olunaku olwaleero ate ensonga agitalidde ddala waggulu. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine takyayagala kuwulira nonsense wa Yoweri Kaguta Museveni, takyayagala kuwulira ki, era nga gyali eyo mawanga g'abajungute ensonga agitambuliza ddala bulungi, era tugamba nti agenda okuva mu America gyali ng'ate ekyenjawulo kimaze okukolebwa, anti ono ye mukulembeze ate era ye munonozi gwe tunuulidde ly'essuubi lyaffe ly'essanyu lyaffe buli munnayuganda amaaso gamuli ku His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, Deputy President of Uganda. Baganda bange, mikwano gyange, ensonga tennaggwa ey'okubanja abaganda baffe, ey'okubanja abantu baffe abawambibwa gavumenti ya UCT Bukabula. Temulowooza nti bino Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ali mu masaali. Nedda. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine tali masaali, ate nno nkusuubiza ne nkutegeeza nti ate amawulire agava mu US malungi, kubanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine buli waalaga, buli waategeera kyaliko okulabisa dictator Yosete Buhabulwa awamu n'obubbi bwe n'obunyazi bwe bw'agenda mu maaso n'okukola ku Bannayuganda. Kakati tuyinza okugamba nti tusimbudde, kubanga bino abamu baali balowooza nti byakusaaga, byakunyumirwamu, bya justi, ne kati batandise okulaba ku buwanguzi, batandise okulaba ku maanyi, batandise okulaba ku mukwano, batandise okulaba His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yaani n'ebigendererwa ki by'alina. Kale kwegamba kakati bali mu kutya, anti balowooza nti bino bya justi naye ate bigenda tufuukiramu ekyenjawulo. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, the Deputy President of Uganda, kyakwatako kiba kya buwanguzi era kiba kitutambuza. Kale n'olunaku olwaleero bw'ati bw'alabise, era ng'ensonga zaffe aziteedde ddala ku international level. Gwe muganda wange, gwe mukwano gwange, bino akyabita nti bya justi, tukutegeera nti twafuna pulezidenti omugezi, pulezidenti ebintu abitegeera, pulezidenti ensonga azoogera nga bwe zirina okubeera, pulezidenti yeetiitira, pulezidenti waffe omulungi, His Excellency Deputy President of Uganda. Ate Nabbanja wamututte nawo ensi etegedde. Nabbanja yaani ye mu Prime Minister akolera omutemu n'amala n'amulimbisa. Let us see the evidence. Let us see what the brother did or the sister did. You can't just be picking up people, law-abiding citizens, who are trying to let their voice be heard for a better Uganda. And I want you oppressors, you black oppressors, need to understand something. So if you think shooting innocent people are going to stop these young people who want change, you better get ready to kill all of them. Because death is evident. And it is being demonstrated by our dear brother Bobi Wine. So Mr. President or Prime Minister, whatever they call these youths, the youths of today, they ain't afraid of your guns. They ain't afraid of your prisons and your torture chambers. It's time to let people exercise their God-given rights that you are enjoying. What make you more privileged to enjoy freedom and your brothers and sisters are being robbed of their freedom? What makes you more privileged? Is it that you were born with supernatural power? Can you fly? Can you go 200 days without food and water? Well, if you can't do none of these things, it simply means that you are no more than a human being than I am. So why is it that you must get all these privilege? How do you imprison freedom when you are privileged to be free? It's time, black people. It's time.
for us to let these people know that we are not taking any more oppression, oppressive hands over us. Brother is not breaking the law. Why is your brother in jail? And if your brother broke the law, let us see the evidence. Let us see what the brother did, or the sister did. You can't just be picking up people, law-abiding citizens, who are trying to let their voice be heard for a better Uganda. And I want you oppressors, you black oppressors, need to understand something. So if you think shooting innocent people are going to stop these young people who want change, you better get ready to kill all of them, because death is evident, and it is being demonstrated by our dear brother Bobby Wine. So Mr. President or Prime Minister, whatever they call these youth, the youths of today, they ain't afraid of your guns. They ain't afraid of your prisons and your torture chambers. It's time to let people exercise their God-given rights that you are enjoying. What make you more privileged to enjoy freedom and your brothers and sisters are being robbed of their freedom? What makes you more privileged? Is it that you were born with supernatural power? Can you fly? Can you go 200 days without food and water? Well, if you can't do none of these things, it simply means that you are no more than a human being than I am. So why is it that you must get all these privilege? How, dear brother Bobby Wine? So Mr. President or Prime Minister, whatever they call these youth, the youths of today, they ain't afraid of your guns. They ain't afraid of your prisons and your torture chambers. It's time to let people exercise their God-given rights that you are enjoying. What make you more privileged to enjoy freedom and your brothers and sisters are being robbed of their freedom? What makes you more privileged? Is it that you were born with supernatural power? Can you fly? Can you go 200 days without food and water? Well, if you can't do none of these things, it simply means that you are no more than a human being than I am. So why is it that you must get all these privilege? How do you imprison freedom when you are privileged to be free? It's time, black people. It's time for us to let these people know that we are not taking any more oppression. I am. So why is it that you must get all these privilege? How do you imprison freedom when you are privileged to be free? It's time, black people. It's time for us to let these people know that we are not taking any more oppression, oppressive hands
Webale nnyo mukwano gwaffe, webale nnyo muganda waffe. Bagamba nti gali awamu ge galuma nnyama, era twaniriza buli ddoboozi lya muntu lyonna erivaayo ne ligatta wamu naffe ne tufuula ekintu kimu era ne tutambulira wamu. Kyagulanyi Ssentamu Robert Babu Wine, His Excellency the elected President of Uganda, the People's Hope, nga tukulembedde tuwali kigenda tuzza mabega era tuwali kigenda tugaana kutambula, naye tuwulira nga tulina essanyu lingi olw'okuba nti buli Munnayuganda ate alina ekyenjawulo ky'ataddewo, buli omu alina ettaffaali ery'enjawulo ly'ataddewo okulaba nga Uganda yaffe enunulwa oba nga Uganda yaffe ebaako ekyenjawulo. Tuli basanyufu nnyo era tuli bagumu nnyo nti bino byonna weewaawo bituukawo, naye ate Mukama n'ekyenjawulo kyatutegekedde era tusuubira nti mu byenjawulo bino ebingi Mukama Katonda byatutegekedde era Mukama y'omu tajja tulekerera, ajja tufuula abawanguzi era olugendo lw'obuwanguzi bwaffe tujja tambula nabo ate tumanyi tugenda kuba abawanguzi mu mbeera yonna, tetugenda kwemalamu maanyi kubanga tukimanyi nti byonna weebiri, naye ate Mukama Katonda waffe tasobola kutuleka, tasobola kutuvaamu, agenda tutambuza ate tusuubira agenda tufuula abawanguzi. So gwe mukwano gwange, gwe muganda wange, tuweemalamu maanyi, tusike tutambule, bingi bituusewo, wingi weebiri, naye tugenda kuba abawanguzi. At the end abo babadde batunyooma, abadde balowooza nti bye bategeera ennyo, ate bajja kutunoonya naffe nga tugamba tukyabalaba. Kyagulanyi Ssentamu Robert Babu Wine yatukulemberamu era tusuubira wano we tulaga wa buwanguzi bwereere.